Minister akola ku nsonga z'ebyobulambuzi mu Uganda. Nzize wano batabani bo ne bawala bo bantuukirira bano ne bantegeeza nti balina ekirowoozo ky'okutandikira wano kye bayita ekkaddiyizo. Era ne bantegeeza nti wano ofuna abantu abasukka mu 10 buli wiiki nga bazze okulaba we twaziika radio. Era ne bansaba nti bandibadde bakiyita museum. Naye bwe mbadde nnoonyereza wano badde ddala kubategeeza museum kye ki abatulawa. Museum maama kiba kizimbe abantu batereka ebintu ebyomugaso, emirimu oba n'ebirala ebiri historic. Omuzungu tugira nti museum is a building where large numbers of interesting and valuable objects such as works of an art historical item are kept, studied and displayed to the public. Gye waterekebwa ebintu ebyomugaso, ebintu ebyo abantu bajja ne babirabako okubiyigirako. So museum bwe natunuulira ekirooto kyabwe n'emirimu radio gye yakola, ne basalawo kikolamu ekifo abantu kye bajja ne basanyuka ne bayiga ebikwatagana n'omusajja oyo oba n'omukazi oyo, nga ndowooza kikwatagana bulungi nekye balowoozaako. Musical museum gye bantegeeza gye tutakola wano si nyingi nnyo mu Africa. Actually mu Uganda ebyo egenda okusooka. Mu Uganda yonna tekirinaawo kyetuyita musical museum, tekirinaawo. Ekirooto kino kitandikidde wano mu maka ga radio we bamuzaala. Era okusipikiwa nagambye nti musical museums is one of the handful musicians specializing in a collection of audio music, but also the different music instruments in a country for region over the entire world. Musical museum eno esobola okubaamu ennyimba za Mowzey zonna ze yayimba n'ene instruments ze yakozesanga, endongo ze yakozesanga, ne tujja ne beeraawo endongo gyasinganga okwagala ne tugijjayo nebeera museum yaffe. Omuntu okujja wano ne baba avuddewa abavudde mu America oba nga zaawulira ennyimba za radio, tumugamba nti omwana ono twamuziika wano era bwati bwe yakozesanga ekitone kye. So twagala kwebaza famire olw'okulowooza obulungi, kubanga kino kyemwalowoozezaako nga bategeezezza kiri wano wokka. Mu Uganda tetulinaawo wali musical museum ndala yonna. Bwe nali noonyereza era maama mu nsi yaffe eya Uganda, mu musical museum gye tulina mu Africa e South Africa wokka. Abazungu bwe baali bamaze okubonyaabonya abaddugavu mu South Africa, baatandikawo museum yaabwe kuba balina ennyimba nyingi ze baayimba ez'okulwanyisa effugabbi mu South Africa. Kati baafuna obwetwaze ng'abaddugavu ne basalawo ne bagamba nti katandikewo music museum ejjayo ebitone byaffe byonna. Naye mu ggwanga erya America naye waliyo Musical House Museum mu USA, era erina ennyimba z'Abamerika zonna ze babadde bayimbako nga bategeeza mu South Africa naye tugirina. Kati olwaleero mu Uganda wano watandikidde ekirooto ekyokubeera n'ekkaddiyizo y'ennyimba. Basabo ne banyabo tulina abayimbi baffe bangi ababadde mu kitundu kyaffe kino naddala mu Uganda tukyabalabako naye ng'ennyimba zaabwe tuzaagala. Weyogeranga ku Eshama Wamala, weyogera ku Paul Kafeero, weyogera ku bayimbi bonna be tubadde nabo basudde abatugenzeeko. Olwaliwo kano kabonero akalaga nti mu Uganda we recognize ekirabo eky'okuyimba kyekituleese wano basebo ne banyabo. Ekifo kino ekisooka abantu obandaga twagala museum, ttiimu yange ejja kubeera wano
naye tulina okukolera awamu okwongera okukigaziya. Ekitono nnyo kyandibadde kina eka 4. Ekitono nnyo twandibadde twetaaga almost 4 acres okusinziira ku quality n'amaanyi ga radio eyayina n'ekigenda okubeera wano mu kino. Twetaaga audio music recordings collection zonna. Tujja kukolera wamu okuba nti collection zonna ez'ennyimba za radio zeyayimba tuziteeka wano nga bwabazze audio recordings kugamba otuuka ku lusozi ng'oluyingirawo bwoti owulira ng'olaba radio ng'omuwulira you feel that nti ate nga kwegamba nga ennyimba ze zonna tusobola okuba nga tuziyimba wano. Music instruments collection of all types. Abamu ku mabadde batambudde ne radio mujja kuba nga mutuwa ebintu byakozesanga. Ndabe wali wetwamugalamiza, ndabe wekifo wetwagala okuteeka gitaayi. Ne waliwo n'engoma zeyanyumirwanga, nuga nti engoma eno radio yaginyumirwanga. Kati ebyo byonna bijjayo sitole n'ekubuulira radio yaani. So kubanga nga bwe tuli mu ggwanga ebyo bitufuula eggwanga, nze nga minisita wamwe mukimanyi bulijjo ngezaako okugamba abantu bwe tuba twogera ku byobulambuzi mulekeraawo okulowooza ku mazike n'okulowooza ku nnyanja zokka. Uganda ekifuula Uganda bantu, era tulikogonayizinganya abantu bye bakola. Uganda abantu bajja mu Uganda wano nga tebazze kulaba amazike gokka, naye oluyimba lwa radio ayinza okuluwulira mu Amerika n'agamba kaŋŋende omwana ono gye bamuzaala. Ennyimba abayimbi ze bayimbye zitunze nnyo eggwanga lyaffe. Ennyimba abayimbi simanyi omwali mukirowoozezaako nti ennyimba zammwe ze zibeezaawo abantu abakolera ebweru. Omuntu akolera ebweru nga okolekitinga ne Uganda okuba nti asigadde ng'awulira Munnayuganda asigala awulira ennyimba zammwe. I'm very proud of you, the musicians. Kyekindese wano nga minisita wa gavumenti. Basaba ne bannyabo tesobola kwerabira maama ne famire mwenna emirimu emikulu ennyo egya radio to Sekikubo family. We cannot forget all the great works that were done by radio. We honor you today, our brother. We celebrate your life. Mowzey Radio, as he was usually called. Mowzey Radio is one of the best known for his music, but probably touched just many people through his music and compassion for the less fortunate. His recognition that we are all bound together is a way to the invisible eye that oneness that he created through his music, we achieved ourselves, and we are sharing the same joy today as we celebrate his life. The most common trait associated with celebrity is the fast absorption. From 2008 to 2018, for the 10 years, radio would have had the reason to be so absorbed. He was the most famous musician person in Uganda, creating mass crowding wherever he traveled and with his music, and very many awards that he won. While he enjoyed the attention, even thriving on the certain ways, he also felt profound responsibility to use his celebrity status for more than fame, unfortunate but humanity. Moses, if I can relate to other musicians like Michael Jackson, Michael Jackson's song, Man in the Mirror, which calls for personal awakening. Change does not happen on its own. It requires that people become aware and care about more than themselves and do something which radio generously did. Radio's goal to write a simple melody that anyone could hand, including children, even if they didn't understand his rhythms. His willingness to write songs for other people and collaborate with upcoming artists just shows the big heart this man had. I was interacting with some people here
Radio had a very big heart for this country. His participation with the rest of the musicians, backing them, writing their songs, we've been hearing about people been giving, telling us stories about how they were brought up, how they were actually nurtured by radio. This actually brings us to today to celebrate his life. There's no question that radio is one of the greatest talents Uganda has ever known. There's no doubt on that. It was unique, so original. I want to emphasize, radio was so original. He was so original. And so rare that there will be never, we still, whether we even have such talent again, but we cannot doubt that radio was one of the greatest talents that God has given this country called Uganda. For the people of Uganda, for those inspired with his everyday life, radio's passing was a time of mourning, and today's memorial time to celebrate his heroic musical life. As I conclude, we will never seek to forget, we shall never forget radio. However, we are going to work together on this vision to make sure that as the Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities, together and government of Uganda, work together to make sure that we make this place his musical museum, that we shall be able to always be here to remember him. I'll let my team is going to come here, sit with the relatives to make sure that we come out with the best museum possible. We shall miss him, we shall always miss him, but I know whatever that he did will never go out of our minds. For God and my country, I thank you. Basaba ne banyabo okubafundiza amaka katono ku byenjogedde mu Luzungu, bakira abapandwa